era Allah yakulembeza kufa nti kwe kusooka okubeerawo wal hayata oluvannyuma obulamu ne bukola ki ne bugoberera. Kale olwananga nnyo oluvannyuma lwa Allah okubeera nti akunnyuludde okuva mu batabaddeewo n'akuwa omukisa n'obeerawo, akakakisa kakuwadde kakozese ng'obulamu bw'okufa bukomyewo omulundi ogw'okumeka? Omulundi ogw'okubiri. Mbajjukiza nti tukyayongera maaso n'okuttaanya oba n'okwogera ku nsonga oba n'okwebuulirira ku nsonga ezinaatuyamba mu buwangaazi bwaffe n'oluvannyuma lw'okuwangalira ku mwaliro guno ogw'ensi nga tusisinkanye omulezi waffe Allahu tabaraka wa taala. Obulamu buno bwe tuwangaaliramu amakulu gaabwo tegali mu bwo bwennyini. Amakulu g'obulamu buno gali luvannyuma lwabwo. Naam, kifaanaganako omuyizi awangaalira mu kusoma nga bw'alaba omusomesa ayingira mu kibiina ng'abikkula ekitabo bw'ati naye ng'ekituufu talina byasomamu. Okitegedde? Akaseera k'ekibuuzo bwe katuuka atandika okutunuulira ebibuuzo nga byonna yali alabye ku headingi zaabyo. Olwo nga kitegeeza nti akaseera we yalina omukisa okuzimba ekyo ekigenda okumugasa teyagukozesa. So kye mbagamba nti buno obulamu bwe tulina mukisa munene gye tuli, buli muntu abulina okubeera nti ozimba ekyo ekigenda okukuyamba nga tutuuse ku mulundi oba ku mutendera gw'obulamu oguddako. Twasembayo nga twogera ku buvunaanyizibwa obwatumya ababaka, era n'oyo yenna alowooza nti atambulira mu buufu bw'ababaka obuvunaanyizibwa bwo bwebwo obw'ababaka. Buli we twogera nitugamba nti al ulama warathatul anbiya, abamanyi be basika b'obwannabbi oba baabannabbi alayhimu ssalam, kitegeeza nti be bavunaanyizibwa okutwala mu maaso omulimu bali gwe bakola ki? Gwe baleka. Ekigambo ekyo twasembayo okwogera okusinziira ku kitabo kyaffe twagamba nti wa a'zamu ma daa ilayhi ar-rusul, omulimu ogwasinga okubeera omunene ababaka gwe bakola kukowoola ki? at-tawhid, bantu kubeera nti batongoza Allahu tabaraka wa taala. Yensonga lwaki ebyokwogerako bingi, fiqhi mungi, ahadithi mpitirivu, naye era tukyanoonyaamu ezo ezinaazimba omusingi gwaffe. Nabagamba ekyomukisa nti eyakyanukula yali mulenzi nga muto, nti omuntu nga talina nsimbi n'atandika naye ng'akooye obupangisa n'asalawo n'agamba nti kanzimba akasiisira kange karuumu kamu mbeeraawo. Bw'akatuuka waggulu aw'okukaserekera okuteekako essubi n'afuna ssente ezizimba kalina, aye tatandikiraawo. Eyaliwo mpozi yatugamba akola ki? Akayiwa bwiki? Buyiyi. Ne mbagamba nti ffe tulina obuzibu ku kuyiwa ebyo oyo yegeyege gwe twasooka okukola ki? Okuzimba.
nti omuntu osobola okuwangaala emyaka 50 nga tosaalanga ku swala ntuufu. Lwaki? Omusingi kwogituuza gwo gwennyini yegeyege. Kati ku myaka 50 Allah wakuleetera obugagga bwa ilmu, n'otegeera esswala entuufu eyo omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yasaala gyayogererako ebigambo nti sallu kama raaitumuni usalli, nga woogitegeeredde nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yasaala ekika ky'essola gundi. Naye n'osanga abantu abamu nga baagala kukwata obugagga buno bwafunye abutuuze ku musingi nga gwakasiisira, naye nga waggulu aleeseeyo mategula. Naam, ne tugamba nti omuntu bw'agenda n'agula amata n'agateeka mu kikopo naye nga kya kitundu, najja buli kaseera nga ajja ayongerezaako, oluvannyuma ennyo n'akizuula nti amata gayongerezaako maki mafu, akola ki? Agayiwa. N'atakoma ku kugayiwa kwokka, n'ekikopo n'akikola ki? N'akyoza. Abooluganda, wano we tusisinkana tuba tuli mu kwoza kikopo kyaffe, nga nagwo gwe mutima gwe yayogerako omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba ala inna fil jasadi mudgha, nti mu kibiri kino kyolaba omubiri ogwange n'ogugwo n'ogwani oba munene oba mutono mulimu mudgha, ekinyamanyama. Naam, idha salahat, ekinyama ekyo bwe kibanga kitukula ne kiba kitukuvu, salaha aljasadu kullu, olwo omubiri gwonna gwonna gugenda kola ki? Gugenda kutukula, gugenda kulongooka. Lwaki? Tugambye nti ekikopo kiri bw'obeera nga olaba ebeera pipa y'amazzi ne gajja gagwamu ekikere ne kifiiramu. Tukola tutya mpozi? Amazzi gaffe gakunywa, fe abatera abawangaliddeko mu mbeera ennungi twagala nnyo amazzi ag'ensuwa. Ensuwa yaguddemu ekikere, kikwataganye ng'ogamba galeero ate gawunye bulungi. Bwe tuba tugamba abooluganda, tukola tutya? Mu kugaagala ennyo nga n'ensuwa ogyagala nnyo, wallahi togenda kuganywa. Bw'onaaba ogezezaako nnyo ojja gasiimuuza. Oyo nno ng'agezezzaako kuba tosobola kugozesa bintu ate by'ogenda kunyweramu oba kuliiramu. Kategerekese. Kati ababaka al-anbiya alayhimu ssalam, Allahu tabaraka wa ta'ala yabatuma gye tuli nga n'obuvunaanyizibwa bwabwe obukulu kubeera nga batuyigiriza kalimatu tawhid, ng'era ekigambo ekyo ekya tawhid biidinillah ku mulundi omulala tulileta mawdu ng'ate yeetunulidde kyo tulabe obuzito bwe kirina. Naye tugamba nti ababaka ekyabaleeta kigambo ekyo kubeera nti kye bayigiriza. Era ne tutunuulira Allahu tabaraka wa ta'ala mu suratu Nahali, Allah ng'atutegeeza nti walaqad ba'athna fi kulli umma, buli kabinja konna we kali. Naam, wano mu kuvvuunula oyinza ogamba buli mulembe gwonna, kategerekese, wabula amakulu ageeyongerayo buli kibinja kyonna we kiri. Ba'atha Allahu fihim rasulan, Allah abatumamu omubaka, minhum ng'ate ava mu bo,
ate bilisani qaumihim ng'ate ayogera lulimi lwabwe lwennyini. Naam, ensonga lwaki omusajja ayimirira mu maaso oba n'atula mu maaso nga bwe ntudde n'ayogera ebigambo nga bwe mbyogedde, oli n'agamba Seekagundi yatuvumye. Naye ennaku zino ndi mu kunoonyereza ekigambo kuvuma kitegeeza. Naam, ennaku zino ndi mu kunoonyereza ekigambo kuvuma kikola ki? Kikitegeeza. Kubanga omusajja ayogera n'ayogera ku bubi bwa shiriki naye ne bagamba yavumye abaki? Yavumye bakadde be. Kese twasomako wano emabega nga kiri haramu okukaafuwaza omuntu nga si mukaafu, era bw'oba tokirinaako bujulizi tokyogera. Era yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallama mu bigambo bye twatunulira ku mulundi ogwo nti man qaala li akhihi ya kafir, omuntu bw'agamba muganda we bimaana musiraamu munne n'amuyita nti ya kafir obange gwe omukafiri, omu ku babiri aba muki? Mukaafu. Lwaki? Imma gw'okiyise ddala kituufu mukaafu olw'obujulizi, oba bw'ataba mukaafu ate gwe kyokoze kikola ki? Kikaafuwaza. Kategerekese. Kati ebintu bibiri tubyawule. Bwe boogeranga ku nsobi gy'okola, abooluganda, abantu abatuula mu maaso wano oba abo bayimirira mu maaso, yadde bayinza okuba ng'eriyo abalina bye banoonya, naye mukyalimu abakyalinamu ensa. Shaitaani bwe yayogerako n'egamba nti ŋŋenda kumementula buli omu illa ibadaka minhumul mukhlasin, okuggyako abaliyimiriranga mu maaso ng'enniya zaabwe baagala basiraamu balongoose. Naam, kati Allahu tabaraka wa ta'ala mu nkola ze atuteekamu abantu mu bibinja byaffe abatumanyi. Kategerekese. Buli mulembe gwonna tugutegeere lulimi ki lwe gutegeera. Era Allahu tabaraka wa ta'ala mu surati Ibrahim atulaga entuma gy'atuma mu buli ebibinja ng'abitumamu ababaka. Illa bilisani qaumihi, buli mulembe gwonna Allah agutumamu omubaka ng'ayogera lulimi bo bennyini lwe bakola ki? Lwe boogera. Bwe baba baganda n'abatumamu muganda munnaabwe. Nasaalirako elango yali Juma naye paka nakati simanyi baasomesa ku ki. Lwaki? Yasoma khutuba ye ng'eri mu lulango sirumanyi. Okitegedde? Kakati omulembe bwe babeeranga ekibinja ky'abanyankole Allah gy'abatumamu baki? Era bw'oba oyagala bakolamu da'awa, era yali nkola ya mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga bw'aba anaatuma mu baki? Mu Bayudaaya ng'abatumamu eyasiramuka nga yava mu bo. Naam, bwe yalinga ensonga gy'ayagalanga y'abaana bato ng'abatumira muto munnaabwe. Naam, bwe yabeeranga y'abasajja bakulu ng'abatumira musajja mukulu munnaabwe. Si buli kimu nti gw'okimala. Tujjukira Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ava e Madiina ajja e Makka okukola umra bamugaana, naye nga tebannamugaana ayina we yatuuka. Bw'atuukawo amawulire ne gatuuka ku Bakuraishi e Makka nti mukyali wano naye Muhammad yajja, ne bamusitopingirawo. Bwe bamusitopinga omubaka sallallahu alaihi wasallam n'asalawo abeeko gw'abatumira agenda ayogerezeganye nabo. Bagenda okwogera nabo baki? Bakuraishi. Kategerekese.
kitegeeza olulimi lwe balina okwogera agenda okubogereramu ateekedde okubamira mu Quraishi munnaabwe. Kyova olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam baayagalako okumutta, naye ng'ekiremesa nga tebaagala kikagundi kibagambe nti kyekyase Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Era baamala kwegattagatta olukwe olwo nga Allah bagamba innahum yakiduuna kaida wa akidu kaida, olukwe lwabwe ne lugwa butaka. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okutunula mu basahaba be nga mwalimu abasajja abaagala obusiraamu, abalumirirwa obusiraamu nga Umar ibn al-Khattabi. Ye yali yeewaddeyo abalumbe bw'omu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nedda Umaru, kituufu osinga abatali basiraamu 100, naye tokola ki? Togenda. Era ebyatuukanga ebyokuteesa nga Umaru bamukweka wala ye tateesa. Era awo baatuma Uthman ibn Affan, yali omusajja omukkakkamu. Kategerekese kikulaga nti buli omu alina kyasobola okukola mu umma eno. Kati Allahu tabaraka wa ta'ala nga bwatugamba nti wama ala rasuli illa albalaghu almubin, obuvunaanyizibwa bw'aba bayimirira mu maaso wano kutuusa bubaka. Sisobola kubeera nga ndi wa wano nembaleetera ekyokulabirako nga kyemayuge, wallahi temugenda kitegeera. Nina bbayisa kyakulabirako nga kyawano, musobole okukitegeera. Yensonga lwaki olwaliro ne bwoleeta ebyokulabirako ng'oyogera ku basahaba ebiseera ebimu abantu tebabisika. Kati wano olwaliro bw'oyogera ku Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu okumugaana okugenda okuteesa, omuntu kiri wala, naye muleetere ekyokulabirako omugambe kati waliwo muwalimu wammwe sigenda mwogera. Naye tulina gye twagenda nga tugenze kuwasa, Allah n'atugerera twatuuka ku buke essaawa 2:30 ez'ekiro. Bwe tutuuka katemba ono gwe bakola, omuwalimu yali atukulembedde, mutusanze mu lukiiko lwa kika, simanye mwakeereye dda, mutuwe fayini. Omuwalimu n'ali obuwuka. Bw'ali obuwuka naliko nemmanya nti kakati ono agenda tutonoonera omukolo. Leero tutuuse leeti, olugendo lwewala, tulina okwangu, tetunnasaala magaribi, tetunnasaala isha. Mu nsawo yange nali nyambadde ekkooti nga mulimu akasente nawo ke sigenda bagamba, naye kumanya nti kaali katono, kaali kapapula naye nga katono. Kategerekese ne nkajjayo omuwalimu ono ne musika, olw'okuba yali ampa ekitiibwa yakkiriza nze okumugjayo. Tebyali nti egundi yagenda twogerera, just twali bubeezi nti ono ye Amiru Safar. Kati ne mugjayo ne mmanya nti kati ono wano kebizzeemu bino olutalo tajja dukola ki? Dusobola. Ne nkwata mu nsawo yange ne nzigyamu akapapula ako ne nkateeka taata w'omuwala mu ngalo bwe nti Allah musaasire yamujjulula. Ne nkamuteeka mu ngalo ne mugamba tofunyulula, kino kyamacyo wekka. Kasanna kikola ekyo ne batugamba kale muyingire. Mbakulekayo muwalimu oli twandivudde n'abamu tebakimanya. Kyayamba nti nze namuli emabega bwe nti kategerekese. Mwe mwatukozesezza ensobi, mwe mwatulagiridde kuba ekyamu n'ebifaanaganako bwe bityo. Oyina okumanya nti ono seeka gundi mu kino mulungi, mu kino tetumuleeta. Ensonga bwe zibeera nti abafumbo balwanaganye, kategerekese, toyinza kuleeta seeka yalwanidde ku muzikiti ku jjuma nti ate yaba batabaganya. Naye kennyini yeetaaga kutabaganya, ate gwe yabala atabaganya abalala. Naye olina kulaba omusajja seeka gwe baavuma n'aseka n'akwata engatto ze n'afuluma n'agenda. N'akomawo n'ajja n'asoma khutuba omulundi ogwaddako, ekyo kye baamuvuma n'atakyogera nako, n'ataddamu n'okukyogerako yadde. Tekitegeeza nti kyamunyumira, naye ye asobola okwefuga. Kategeeza abooluganda. Kati al-anbiya alayhimu salaam
bannabbi ab'enjawulo Allah yabatuma mu bantu baabwe okusinziira ku bo bennyini. Mu kaseera nabbi Ibrahima alayhi salam Allah we yamutumira, abantu be yamutumamu baali basinza amasanamu nga babajja ebibajje. Kyobalaba bwe yali anoonya Allah we yakozesa ekintu ekyagala okwefaanaanyiriza ekyabwe. Yakola ki? Yabagamba nti nalabye ki? Kawukabu, ndabye emunyenye. Inna hadha rabbi, yalabika ye katonda wange. Falamma afala, emunyenye bwe zaamala okubulawo nagamba la uhibbu al-afilin, nze sobola kwera na katonda abulawo. Yali agezaako balaga nti biri ebibajje byammwe si katonda, naye n'akozesa ekisemberedde bo kye bakola ki? Bwe yalaba omwezi bazighan nga gwe muneneko naga kato yandibanga ye katonda, nagwe wagwabula naga bwe yalaba enjuba nga naye nnene ng'ate eyaka nnyo qala hadha rabbi, ye katonda wange, hadha akbar, ate yena munene nnyo. Otegedde? Falamma afalat, naye naye we yabulawo n'agamba nti Mungu wange, la in lam yahdini rabbi, Allah bw'onaabanga si gondaze ekkubo ettuufu nja kubeera mbabuze nga bali. Nabbi Musa alayhi salaamu Allah yamuteeka mu basajja nga balogokungwa bafuusa, n'amuwa ilmu, ebyamagero bye yamuwa nga biri mu layini eyo. Kategerekese Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama Allah yamutuma mu mulembe omudongo, bantu banyumirwa akaziki. Kategerekese abantu banyumirwa ki? Akaziki, yadde n'obubi bwako babumanyi. Naye Allah agamba nti wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Allah wama allamnahu ash-shi'ra, byote yabimuyigiriza ebyokuyimba. Wama yanbaghi lahu, kyali tekyetaagisa meseji za Allah zibeerenga zijjira mu nyimba. La, in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Naye era nabbi sallallahu alayhi wasallam olw'okuba yakimanya nti umma gyatumiddwamu badongo, yagamba laysa minna siwa muffe man lam yataghanna bil Qur'an, omuntu nga bw'aba asoma Qur'an tagiwunda n'eddoboozi eriringange erimu omudigido. Olw'okuba tuli badongo, kati ffe abasiraamu endongo yaffe ki? Qur'ani. Kama kiri ekidongo ekyandibadde kikunyumira, era bw'olaba banyumirwa endongo ebiseera ebisinga Qur'ani yaabwe banfu, ani naye enyimbi eba temunyumira. Naye wallahi owulira omuntu gw'owulira ng'asoma Qur'ani bw'oti, n'owulira nga naawe ekutwalirako, bw'osanga agisoma n'emunyumira azibirira namu ne yeenyeenya namu bw'ati. Lwaki? Kubanga ye umma bwetyo bwekola ki? Yagamba nti washu'ara'u yattabi'uhumul ghaawuun, olw'ensonga nti abatontomi, abayimbi n'abafaanaganako bwetyo yattabi'uhumul ghaawuun, bagobererwa babuyabuya, ababuze. Illa alladhina amanu, okujjako abakkiriza mu bo, wa amilu salihaati, ne bagoberezaako okukola emirimu emituufu, wantaswaru min ba'di ma dhulimu, ne bayimirirawo ate okulwanirira eddiini ya Allah. Bimaana oli asobola okubeera nga muyimbi, mukkiriza, era nga n'ennyimba ze ayimba kwanukula ebyo ebirimu okujooga eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Tubalina wano, ekyo kiriba kya lulala. Manyi kati eri ayinza okugamba seeka tubuulireyo nga baani be tuba tuwuliriza bokka. Sooka osome Qur'ani yo kakase nti oginyumiddwa okuva ku alhamdulillahi rabbil alamin paka ku minal jinnati wan nas. Yo kakase nti okoze eki, naye wakati kati awo waba waliwo ebikyatagala, ebyabayimbi besooka obyesonyiwe. Naam, kati tutegeere nti omulembe bwe gubeera nga gwabazeeyi, naam, Allah ajja batumira ababaka nga baki? Bakulu bannaabwe.
omulembe bwe gubeera nga gw'abavubuka Allah agenda gutumamu ababaka nga bavubuka bannaabwe nabagambe betwogera ku umma nga Allah bwaga nti walaqad ba'athna fi kulli umma tolowooza mirembe na mirembe generations ezayita tegeera ne gurupu gye mulimu kategerekese kati olwaleero bw'otunuulira mathalan wano singa watuddewo omusajja mukulu abavubuka bandigenze nga bwolaba nti n'omuvubuka bw'atuulawo era abasajja bakulu abatuulawo batono lwaki abavubuka ekibajjawo ebigambo by'abasajja bakulu bibowa kategerekese basajja bakulu ekibajjawo abavubuka bavuma na bavuma ki muve ku shiriki obulira bw'abaana shiriki agaba omwana omu yagaba n'abalongo abalongo obuweza buba bwani bwa mukasa oyo shiriki abaana balumbagana eddiini kale tetuganye eddiini weeri naye n'obuwangwa buno tulina obuwa ekitiibwa obusiraamu bwatusanga n'obuganda bwaffe bane teri abukugjeeko kategerekese naye nga bwetali abukugjeeko fogwaffe wama ala rasuli illa albalaagu lmubini kutuusa bubaka kati gwegwo gwali omulamwa gw'ababaka alayhimu salatu wassalamu nga batuusa message ani ibudu llah oyo anaasinza yenna labudda an yabuda allaha tabaraka wa taala ayina kusinzaani allahu tabaraka wa taala wajitanibu taghut n'okwesamba jamii tawaghit ebyo byonna byonna ebitali allahu tabaraka wa taala byosinza abantu basinza abakyala lwakuba abantu balowooza nti ebitali allah masabo eri abasinza ssente ng'era oli omutwe gwe gumugamba awatali ssente obulamu talina kyobulaba yagamba sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri lmumin ensonga z'omukkiriza zo zeewuunyisa bw'afuna ekirungi shakara yeebaza ate wakana khairan lahu ate nga kyekirungi gyali ate bw'afuna ekibi nga mu maaso gaffe kirabikanga ekibi sabara nagamba nti allah alhamdulillah nagumiikiriza kategerekese tutera okusomesa abantu eyo nabagamba nti omusajja tatula idda omusajja tatula ki idda era omusajja nga mukyala we bamuziise ku ssaawa 8 bwaweewa kwaswiri talina haramu yadde n'omu gwakoze kategedde omukyala bamuziise kwaswiri omwami n'aweewa ki ne mu baziise abo wabeera nga walabye gwalabye bwe tuddayo ku masigidi wali ne tugenda ewaabwe ne bamumuwa toli taabu bino bye tugenda okulaba era yali yamukoowa dda eyo ndaba yo kategerekese eyo ndaba ki yiyo naye bwe lwokyogera bwoti abantu kibakaluubirira abantu kibakola ki naye kibakaluubirira lwaki olw'ensonga omusingi muki omusingi gwakasiisira eno waggulu otuuzaako terazo kategerekeze otuuzaako fulowa yakusatu naye nga omusingi wansi gwaki gwakasiisira twetaaga kusooka kayiwa wansi oddemu osime bupya aye nekisinga okwewuunyisa anaazimba ekizimbe okubeera ekinywevu ate omusingi ayongera nnyo wansi sibe guli ekizimbe kisobola okukola ki era bw'osima omusingi nga gwakundi manyi webagamba enyumba ozimbe yakumenya nkya kubanga eyo eba tegenda kukola ki eba tegenda kuwangaala
kategerekese. So mbagambye nti buli mulembe gwonna Allahu tabaraka wa taala yagutumamu abantu. Ekitukakatako ngaffe abayimirira mu maaso bwe mala okutumula omulembe bwe guti, ndabamu abasajja abato tukolaganye, ndabamu abakuzeekuze, ndabamu abakulidde ddala, ndabamu n'abakaddiye. Kati oteekeddwa okwogera olulimi ng'ate lubagatta. Bw'oba oyagala bonna bakikole ki? Bakitegeere. Bw'oba oyagala ab'envi baba bakitegeera, yogera lulimi lw'abanvi. Abasigadde baveewo. Abula yagambye bw'ati naye oba yabadde ategeeza ki? Ebiseera ebimu olaba ng'olina ky'otategedde mu ddarusu, kiba tekibadde kikyo. Tukiyisiza mu lulimi n'enjogera ekintu ng'oli akitegedde. Kati twogedde eri akasiisira, simanye ekikopo ekyafiiriddemu amata, eyinza okuba eyayo omuntu nga era omutwe gwe gukyalaba kasiisira. Sinakindi kenjogedde ku kyakasiisira, bayinza okuba kati bagamba nti omusajja era alumbye aba masabu. Kategerekese. Ono omusajja mukulu mu ggwanga muno, abantu eriya ekiwayi ky'abantu abamu nga banyiivu gyali. Era bagamba nti omuntu oyo munyiigira wa bwereere. Omulembe guno eyo yagugwana. Kategerekese. Naye edduwa enkulu eryegi. Tuleke kusaba dduwa abakyala ze batera kusabira ababba baabwe nga bagenda okuwasa oba nga bawasizaayo omukyala namba 2 oba namba 3. Wallahi oboneebone sente zikuvule zigenda kumubula gwe yafuna ye tasobola bizibu adduke. Kati ono olw'okuba gwe wamumenye akomewo akutuulirire gwe wasaba ebizibu, gwe walowooza obisabira oli kumbe nga wenkogedde akabamwenyeza bangi ne saidi etatera kuvaako Sumairo lero njira kanveewo awo kanveewo naye nakyo kiyiseewo. Sheikh Abdulaziz, salamu alaikum. Oli bulungi sebo? Alhamdulillah. Naam, tugamba nti twegenderezanga nnyo nga tusaba. Omuntu anaasaba ne bw'aba anyiize, omuntu munnaddiini ne bw'aba anyiize, era ayina okusigaza ki? Eddiini emulabikeko. Munnaddiini si yo alina hadithi nnyingi, nedda si ye munnaddiini. Munnaddiini yo yakola eddiini. Omumanyi omu yagamba, yakwotinga ekigambo kya Imaamu Ali ibn Abi Talibi radiyallahu anhu, yagamba laisa al-ilmu bikathrati riwayati, kyebayita irimu si kubeera ng'olina hadiisi nnyingi. Mu riwaya ya Imaamu Muslimu n'agamba bw'ati, mu riwaya ya gundi n'agamba bw'ati, mu riwaya ya gundi n'agamba bw'ati. La, hata omumanyi omu yagamba nti hafidhul Qur'ani si yo yakwata Qur'ani mu mutwe. Kategerekese. Wabula hafidhul Qur'ani yo yeekuuma naki? Ne Qur'ani. Kitegeeza osobola okubeera hafidhul Qur'ani wa suura ezi nga mu bulamu bwe mweziri, nga wawulira fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, nga ddala otambula nayo. Kategerekese. Naye so si kugiwunda n'ogisoma mu maloboozi ne mu riwaayaati abantu ze batamanyi. Wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala. Ovaawo abantu babitegeera nga bagamba ate n'olumala bisaaza nga ayimirira. Basiraamu yagadde bategeeza ensoma eyo nayo gyeri, bumbeeranga muwulidde agisoma temwebuuzanga bingi. Insha Allah tubakubiriza basiraamu musome biidhinillahi tabaraka wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ng'atoola salaamu ng'agenda. Abantu bw'ogambye bakyali ku irimu yakubagayiramu kuba watulusu ozi mwatuyita tusupu yerego kwe bali oli kuwadduha sabbi isma rabbika al-a'la. Abantu lebo kuba batwala obavuga speedi.
ensonga lwaki oyo yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam awla nnasi bil imama aqra'ahum bikitabillah, ateekeddwa okubeera omukulembeze wammwe yoyo yabasinga okusoma ekitabo Qur'ane, si kukisoma mujarrad alqiraa, la ategeera Qur'ane. bwewabeera nga abantu bonna bategeera Qur'ane nga tugenda ku sunna, a'lamuhum bisunna. bwe kibeera nga ne ku sunna mwenkanyenkanye nga tugenda ku myaka, akbaruhum sinnan, abasingo emiki, kubanga abaalabyeko. Abooluganda, waliwo ahadithi, waliwo aya ezimu ng'ebbanga lyomala ng'okyali muwulu togenda zitegeera, nga byewategeera bifu. aya ezirimu saburu, Allah yagamba fi akhiri surati Ali Imran, ya ayuha alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu, muguminkirizise ate munywere mwesibe. Sikuwoza nti wallahi ngumiikirizaako ekimala mwakanya kikomewa ne gwobadde ogumiikiririzaako. Gwosuubiramu empera z'obugumiikiriza ye Allah, mwakanya naye mukomewa mu bugumiikiriza. Kati al anbiya alayhimu ssalaamu bo kye baatukolera kujja gye tuli kubeera nga batulambululira. Omuntu anaasinza Allah ayina kuyita mu makubo ki? Naam, Allahu tabaraka wa ta'ala nga bwe twogedde mu aya eyo, Allah subhanahu wa ta'ala yatuma ababaka liya'mura nnasa, balagira abaki abantu bi ibadati llahi wahda, kubeera nga basinza Allahu tabaraka wa ta'ala yekka. Wa yanhahum an ibadati tawaghit, era babaziyize okusinza ebyo byonna ebisooka ku Allahu tabaraka wa ta'ala, bye abasinza ssente nga bwe nakibagambyeko. Naam, waftarada Allahu ala jamii al-ibadi al-kufra bit-taghuti wal-imana billah, Allah yakifuula kyatteeka ku bantu bonna, muslimuhum wa kafiruhum, abakkiriza amateeka ga Allah, abajeemulukidde amateeka ga Allah n'abo abakyagagaanye, Allah yakifuula kyatteeka gye bali al-kufru bit-taghuti, okwewala amasabo. Naam, era olwaleero ekirabisa bannaffe abeeyita Abayudaaya, Abayahudi, ng'ate si kye bali, olw'ensonga yushirikuuna billah, bagatta kwani? Ku Allah tabaraka wa ta'ala. Bawakuba nti tebagatta ku Allah, basinza Allah yekka. Naam, tebagenda mu masabo. Nabbi Isa alayhi salam nga bamuwa haqqi eyo Allah gye yamuwa, mwanattu bandibadde batandise okusemberera ku kabalaza akabayingiza muki? Mu Siraamu. Kati Allahu tabaraka wa ta'ala yakifuula kyatteeka eri ebitonde byonna, insuhum wa jinnuhum, mu bantu mu majinni, an yakfura bit-taghuti, okubeera nti bawakanyiza ddala byonna ebitali Allahu tabaraka wa ta'ala, wal imaanu billah, bwe bamala okubiwakanya ne balyoka bajja bayimirizaawo Allah yekka. Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi bwe yayayogera ku kye bayita taghuti yagamba ma tajawaza bihi al-abdu hadda, omuddu ekintu kyonna kyasussa ekkomo lyakyo, min ma'budin, mu ebyo ebisinzibwa, au matbu'in, oba mu ebyo ebigobererwa, au muta'in, oba mu ebyo ebigonderwa.
kyobala bayagamba mbaka sallallahu alaihi wasallam la ta'atu li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqin, tokkirizibwa kugondera kitonde mu kujemera mutonzi. Omuntu yenna agondera ekitonde musobole okujemera omutonzi, olw'okuba obwavu bukutte ng'ekkuba erisigadde seeka naawe olaba embeera enyize. Museeka lwakuba muli bulungiko, naye seeka embeera ffe etunyize seeka kati sirina kkuba okugjako okugenda okulya riba. Gw'okakasiza ddala omuntu anaayagala okuyamba yateeka mulowooza eri akalango ke bateeka ku leediyo nga kabwerere. Naye omuntu ayagala okuyamba mbu tolina ssente ayagala kuyamba ate yateeka obulango ku leediyo akuyita. Ekikutwalayo okunoonya obuyambi ki? Kuba tokola ki? Tolina. Ate atalina gwe bagamba nti interest yaffe 14%. Era mu Uganda yonna ffe tusinga okuba abawansi. Kugamba alinga bakugamba nti guno omulyango gwaffe muyingira Jahannam. Kugamba wotufuna bufunyi bbugu mulyokka naye nga lisigala lyaki? Lya Jahannam. So abooluganda ku nsonga eyo Allahu tabaraka wa ta'ala tumaze okukikakasa nti ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uhum ila ibadati llahi wahdahu wa yanhahum 'ani ash-shirki wa dalilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut wa hadha fi surati an-nahl. amma fi surati al-fatir qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Teri mulembe gwonna, teri kibinja kyonna, teri stage ya boda yonna, teri kibiina kigatta basuubuzi, teri katale konna illa khala fiha nadhir, okujjako nga Allah ya ayine gwe yakiteekamu. Tukwataganye gwe n'ogenda olina akulamuliro olugoye emitwalo 8 n'omugamba nze nina 2 nemukayana kale sasula tewali kyakkola anti munnaye oli musiraamu munnange n'ateekako naako anti munnaye oli musiraamu munnange. Kati ekibuuzo abakuwa 8 wandizimuddiza nti ekituufu nagula gumu kitundu? Olaba wotwala haramu? Okanya kulaba nga business sente ozifuna naye nga tesukkawo. Nsaba Allah tusaasira tasirine baganda baffe bonna buli alina business yonna, masomero, piki, motoka, maduuka, biki yonna. Aina faba atusaasire bannanga abaweerera ndi musajja musomesa naye abazadde abaweerera mbegayiridde tusasule sente z'amasomero ziggweyo. Kino abakulu b'amasomero banantunulamu olutunula olw'enjawulo kuba nze omulanga nkukubye musasule sente ziggweyo. Nsaba wakitiibwa Allah atuwa obusobozi buli omu kyakola akiteekemu omukisa, amuwe sente ate ne mu mutima ateekemu okuzigaba mu makubo ge zirina okugendamu. Kubanga eri abasiraamu katugenda mu holiday, wallahi ngeri abasiraamu mutamu nga bimukutte mu holiday agenda funa sente naye tasobola kulowooza kuziwaako ku ssomero. Wallahi Allah bwakuwa kasente kateekeyo. Abali mu masomero bye bayitamu temusobola na biteebereza. Mbalayirira abazadde nga bakyakubanja emitwalo 4 ku ssomero ne bwezisasula essaawa zino tezisobola kukola nga emitwalo 4 egyasasula mu wiiki eyasooka. Basajja bali mu mabanja, bali ku bikolimo gye beewola obuwunga, gye beewola enku, baagala abaana bammwe bakyuse ku mmere ku ssomero naye tekisoboka. Lwaki? Sente abazadde bazikutte. Omwana bwe bakuba kasimeka naye mmwe seeka temubiraba, mumuwangalira mu nsi ki gye mutalaba? So
so bazadde bannange ekyomukisa ndi muzadde ate ndi musomesa mbegayiridde tusasule sente z'abaani tetunyiiga abamu ate bakola haramu asembayo kambite bulyazaamaanya nemekoza ekigambo haramu bakola obulyazaamaanya obusembayo bwe bamubanja ennyo ababaawo babanja nnyo nze kyekyabanziyisaako abaana awo manya ayinawo ze yalyawo Allah agenda kuwa abaana basome naye maaso eri ensi ebabijjire lwaki basomera ku haramu saba Allah atuwa obusobozi obw'ensawo n'obw'emitima obusobola okutunuulira ezzadde lino Allah lyatuwadde ebyo bitandise okukema abantu okwekomako okuzaala olwalwo buli abagenda ku family planning bonna ekisinga okwewuunyisa bakazi be basinga okgenda sinakindi bokka be bagenda naye bwe bagenda tusaasira kati school fees ono yenna ogenda mujjawa gw'omukola eyakusomesa gwe paka we wakoma yalagawa nam kana abalala n'ayongerako nze gwolaba nandimazeeko university naye lwakuba muzeeyi waffe yatuzaala abaana bangi mu baganda bani bwe wali toyagala abeeremu nga bakuwa omukisa ye gwe oyagala aveemu ye bwani akuga nti abalina abatono basoma nnyo ate wallahi Allah munene gye tukomye okwekomako obwana buboobu naye nga tolina kyamisana na kyaggulu wallahi Allah atusaasire abasiraamu tukole ebintu ebi tukole ebintu bimeka ekisooka tukole nnyo mu mirimu egiri halaali ekyokubiri tusabe nnyo Allah nkaddamu tukole nnyo ekyokubiri tusabe nnyani tusabe nnyo Allah naye bwe tunaalowooza nti buno obusente bwe tukola bugenda okulabirira family haram 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 size zigenda okulabirira ki sizigenda okulabirira family ako njakalekaawo biidhinillah naam nga tuwunzika Shaykhul Islam Ibn al-Qayyim okusinziira ku bigambo wali waggulu yabadde ayogera atulaga nti nno anna tawhida mazima okwawula Allahu tabaraka wa taala la yatimmu tekubeera kujjuvu illa bi ibadati llahi wahdahu la sharika lahu omuntu yenna okubala nti oli musiraamu oteekeddwa okubeera nga buli mulimu gw'okolanga ibaada ogukola ku lwani nga togasseemu kalala konna weegattiramu akalala konna oba okutta amata amalamu n'ogateeka mu kikopo nga kituufu amafuwa gajjeemu naye tewakyozezza ne g'otaddemu gagenda kukola ki gagenda kufa buli lwakola omulimu gwonna ng'okakasa ibaada naye ng'olinamu akalala lwaki ogukola kategeeka obeera ozimbye effulo ey'okubiri ku kasiisira tegenda kutuulayo omulimu gugenda kukola ki gugenda kutukawo gugenda kufa gugenda kugwa so abooluganda nga bwe tulabye nti Allahu tabaraka wa taala yalagira farada Allahu dhalika ala ibadi Allahu tabaraka wa taala ekyo yakitulagira nga abaddu be nti anaayagala okukola omulimu yenna agukole ku lwa Mungu ajjemu kakica yenna ayinza okumuleetera okukola ku lw'omulala atali ani atali Allahu tabaraka wa taala ku nsonga eyo nkubiriza abazadde era bw'obeera ng'oweerera omwana okuweerera omwana ibaada okuweerera omwana ki ibaada omuzadde omusajja okuleka sente awaka ezakameeza ibaada toyekaawo sente naye nammwe mulya nnyo omunnyo gwe naguze jjojjojjojjoze wano manyi kizibu ekyo abasajja batera okuba nakyo kasente we kaba katonotono
atabuka abanywesa n'amafuta mwanywedde manywe gwe nga bwe waganywa ddi. Sabbuuni omuti ennaku bbiri omuti guweddewo simanyi mulya mulye nti mu nnaku ezebbiri gwe ku kyayi gwonywedde ddi lwe baleese ku kindaazi ne sabbuuni oba ddi ekindaazi lwe kyabuze ne bayitamu sabbuuni kuba oba oyagala tugamba nti balina bye bakulyako. So tubiweeyo naye nga tubiwaayo mu mutima gwakukola ki gwakusiimisa Allah tabaraka wa taala. Tolwana kusiimisa kitonde kya Allah. Wallahi Allah n'akulekera omutonde ogwo omulabirireyo olunaku olwo tosobola ya tosobola kategerekese. Nalaba wano nga tugenda mu lockdown abantu balinamu ku busente abalala buli ku akawunti bazimba ate omukulu yagambye ennaku 32 ennaku 32 bazagwako naga kati 21 nti kati 14 namaga kati nkyerowooza eyayinayo akakadde ku akawunti nga bakalidde jukira totambula. Wallahi mufuna akadde mutuule obale sente zooteeka waka buli lunaku oba buli wiiki oba buli mwezi okusinziira buli omu bwazireka eri abaleka za lunaku eri abaleka eza wiiki eri abaleka ez'omwezi nga tobazeemu kulwala naye bala ebyanguwa zibunaku awaka ndekawo 2 buli wiiki ndeka emitwalo bakozesa emitwalo 10 kategerekese njagala ozibale bugibeera emitwalo 10 mu mwaka mulimu wiiki 50 n'omusobyo disete mekezi Allah akbar obukadde butano poloti namba mulidde ndiye era abakyala mulekera butulangira wallahi omusajja mwavu poloti namba mugirya mwaka gumu seba siramu olabanga ffenna tulina obusobozi obukola ibada esaddaaka miliyoni 5 mu mwaka kategerekese tulina obusobozi obusaddaaka miliyoni 5 muki naye ekitta emirimu gyaffe. Inna Allaha la yanzur ila suwarikum inna Allaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tatunulira zino sente yensonga lwaki tuyinza okubeera mu muzikiti omusajja n'awaayo enusu 200,000 gwe n'owaayo ak'omutwalo n'afuna empeera mu maaso ga Allah okusinga. Lwaki? Awana awaddeyo 2 naye omutima gwe guwaddeyo kakadde. Okitegedde? Naye gwe owaddeyo omutwalo naye obuzibu abantu b'omuzikiti guno nabo tebasiima. Wallahi nobasasulira amasanyalaze mwezi ku mwezi naye wallahi yadde okwebazaako. Imamu naluliwe nalina akiika ewange yajjawo kipayopayo n'atambula n'agenda omuntu abasasulira amazzi ku muzikiti. Kategerekese. So tutunuulire enniya ze tukoleramu emirimu gyaffe ebyo byonna ababaka bye batunnyonnyole ebitusembeza mu kkubo ettuufu erigenda tutuuseewo omunene Allah tabaraka wa taala nga tusiimiddwa. Saba Allahu jalla jalaaluhu atusaasire atwanguyize atukwatireko mu kumusinza kubanga okusinza Allah mulimu muzibu. Allah agwanguyiriza oyo yekka Allah kugamba gwanguyire oyo yekka Allah gwakoze ki gwakwatiddeko. Eswala si nyangu, eswala si nyangu. Hajjati yali yakakayako esibyako si kangu. Allah okakumanyiiza n'obeera nga lootakataddeeko abamu batuuka n'ekiseera ng'ayagala nakateekako ng'agenda kwebaka. Wallahi si kyangu. Era eriyo abakulaba n'agamba kale wallahi ne mmala ntuukako nga gundi nga maama gundi akwegomba naye Allah tannaba mmuteebesa tannaba muwaffaqa. So Allah bw'aba alina kyakuwadde mu ddiini totunuulira batannatuuka ku levoyo
Kana mwana toyinza okusanga omuntu ng'akakaya kakyaganye naye nga talinayo mwana wa haramu, naye nga gwolinayo abana nga haja amanyi babe naye ngaekituufu okimanyi. Kategerekese oba ng'ate gwe okusaddaaka kukaluubirira. Sajja omu yagamba nti singa Allah yatuteekako okusiiba, kino yakyogera wendi mumanyi n'okumumanya ne waali manyiyo okujja nga yafa bufi. Yagamba singa Allah atuteekako okusiiba emyezi 6 naye n'atuggyako esswala. Manje kitegeeza gwe swala gy'olaba eyo eddakiika ezi nzito. Gwe Allah bw'abakuwadde tebannaba nakwazina naye n'oyingira omuziki n'osala ku tahiyatul masjid n'osala ku qabliya n'osala biki n'osoma ku Qur'an n'osoma azikari n'otula muziki n'osoma ku darasa, Allah mwebaze ate osabe Allah okukikukuumira. Nga bwe mbasaba bannaye musabireeko kuba wali bwe mulaba ababatuula mu maaso. Okuwangalira ku bintu bino si kyangu. Okusoomooza kwe tusanga wabweru eyo kuyitirivu ate ng'okukugyamu mmwe bennyini. Kategerekese. So saba tabaraka wa taala atukwatireko mu kukola emirimu gye birahmatika ya arhamar rahimin. Omulundi ogunaddako insha Allah twagala tutandike baabu ey'okutunulira nti Allahu tabaraka wa taala yatugaana okusinza ebitali ye. Yali ategeeza ki? Bwe twogera ku kigambo taghuti, Allahu tabaraka wa taala ategeeza ki? Biidhnillahi subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.